أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير. أمتنا مجبوك واجتبى الله جل جلاله akyatuwadde obulamu eyatuyingiza mu guno omwezi gwa Ramadani n'atusobozesa okutuuka ku kiro ekya 27. Tusaba owekitiibwa Allahu jalla jalaaluhu akkirize okusiiba kwaffe n'esswala zaffe n'emirimu gyaffe gyonna emirungi. Tumusaba asse okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga tetunagenda ku kyenjagala tujjukanyeemuko olwaleero, mukkirize mbajjukize nti omwezi gwa Ramadani guguno gusiibula. Tetukkiriza okubeera mu bagenda okuswala okuguvaamu nga Allah tabasonyiye. Tuyitirize nnyo mu dduwa zaffe okusaba owekitiibwa Allah otusonyiwa ensobi zaffe, era tugezeeko n'okutereeza obulamu bwaffe n'embeera zaffe mu ddiini yaffe. Omulamu omukulu mu kusiiba Allah yagamba nti la'allakum tattaqun, musiibe oba olyawo ne mufuna okuntya. Tusaba Allah ffenna atuwa okumutya. Njagadde olunaku olwaleero ekiro ekya 27 kyekimu ku biro ebisuubirwa okubeeramu Laylatul Qadri, ekiro kye tusaba Allah ffenna akitusisinkanye akituweemu obulungi bwamu. Njagadde twejjukanye ku bikwata ku zakatul fitr. Oba olyawo ne tumanya ekyokukola nga ensonga yennyini tennatuuka. Zakatul fitri yemmere etoolebwa ku nkomerero y'ekisiibo kyaffe eky'omwezi gwa Ramadani. Abaffe ekibuuzo, zakatul fitri etoolebwa ddi? Tuyina embeera za mirundi ng'esatu. Waliwo obudde nga senga tubutuukamu na buli yenna ayina obusobozi obutoola zakatul fitri ateekwa buteekwa ogitoola. Nga bwe budde ki? Bwe budde nga tuyingidde mu kiro ekikeesa olunaku lwa Yidi. Amakulu ekisiibo kyaffe kye tugenda okusembayo okusiiba mu guno omwezi gwa Ramadani ku maghribi balangirire nti enkeera Yidi senga tutuuka mu kiro ekyo mu budde bwa salatul maghribi enjuba kasiteegwa, omanya bumanya nti zakatul fitri akakasa ennaku buli yenna alina obusobozi obumutoola. Ne tubeera n'obudde obusinga okwagalwa okusasulibwamu zakatul fitri. Bwe buliwa bwe bonnabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yatoolerangamu oluvannyuma lwa salatu subuhi nga tetunassaala salatul Eid. Era nga ezimu ku sunna za salatul Eid eno etujja mu mwezi gwa Ramadani kwe kugikeereyamu. Lwaki? Tusobole okuwa abatannatoola zaka omwaganya ne chansi okugitoola, kubanga senga tuba tumaliriza okusaala salatul Eid ku kigambo ekyabamanya bakyasinza okubeera abangi, oba tukyasobola kumutoola n'abalibwanga zakatul fitri.
wabula obanga atodde sadaqa busadaqa. Netubeera n'obudde mwe tukkirizibwa okutoolera mu zakatul fitri nga senga oba ogitooledde mu bbo teyinaako buzibu bwonna era obalibwa ng'eyagitoola. Bwe budde ki nga tubuzaayo olunaku lumu oba ennaku 2 oba ennaku 3 tusaale salatul eid. Ku lw'ekikolwa Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma kye yakolanga. Nafi' atugamba ti Abdullahi ibn Umar ye oluusi yatoolanga zakatul fitri nga abuzaayo olunaku lumu oba ennaku 2 oba ennaku 3 okutuuka ku lunaku lwa yidi. Ku mulembe ogwasookera ddala ogwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam abantu baali bamanyiganye era baali tebeesudde nnyo ku ttale, era oli yakimanyanga nti neiba wange ono muliraanwa wange ono y'omu ku bantu abagwana okufuna ku zakatul fitri. Amakulu abantu baali nga batono nga obudde obwo oluvannyuma lwa salatu subuhi mpaka ku yidi okusaala salatul eid nga basobola okutoolera mu zakatul fitri bonna ne babanga obudde bubamala. Naye abantu bwe bagenda nga bagaziwa ku mulembe gwa Abdullahi ibn Umar ye yalabanga okumutoola nga bukyali kyekisingayo okuba ekirungi, kubanga bw'agamba nti akuuma obudde buli oluusi yandifuna ebimukyereeya n'alemererwa okugisasula n'afiirwa empeera za zakatul fitri. Ku lw'obulungi bwa ilmu waliwo n'abamanyi abakkiriza okusasula zakatul fitri nga tuli mu makkati g'omwezi gwa Ramadan. Ne wabeerawo ng'abashafiiya, ne wabeerawo n'abakkiriza okusasula zakatul fitri nga twakayingira mu Ramadan ng'abahanafiya, tebakirabamu buzibu. Naye bannaabwe bagamba aa nedda, waakiri naku 3 naku 2 lunaku lumu n'olunaku lwa iidu lwennyini nga tetunnagisaala. Ekibuuzo ekirala, abaffe ani akakatibwako okutoola zakatul fitri? Kuba yabwatteeka naku buli yenna alina obusobozi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abdullahi ibn Umar yagamba nti farada Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam zakatal fitri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalalika ku bantu okutoola zakatul fitri n'abala emmere eyali emanyikibwa mu biseera ebyo nga yetoolebwamu zakatul fitri. Oluvannyuma n'agamba ala al abdi wal hurri wal dhakari wal untha was-saghiri wal kabir. Nagamba nti naku buli muntu yenna, kaabe muddu oba si muddu, kaabe mwana muto oba muntu mukulu, kaabe mukyala, kaabe musajja, mu basiraamu. Amakulu ekikulu kya byonna, senga oba olina obusobozi obutoola zakatul fitri okakatibwako mutoola. Ate bw'obanga wansiiwo waliwo abantu abatasobola kutoola zakatul fitri nga babadde wansiiwo oba abadde asiiba oba abadde tasiiba, naye ng'olina obusobozi obumusasulira okakatibwako mumusasulira, kubanga yabwatteeka. Okakatibwako omumusasulira kubanga yabwatteeka. N'ekibuuzo ekirala kye tuyinza okwebuuza nti abaffe zakatul fitri ya mugaso ki eri omutooze? Tujja kwogera emigaso ebiri. Ogusooka gwe gwe Nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe yagamba nti tuhratul lisaim. Zakatul fitri etukuza omusiibi n'ekisiibo kye. Ekituufu kiri nti tusiibye omwezi gwa Ramadani, naye ensobi tezeewalikika. Oluusi weesanga ogudde mu nsobi, weesanga okoze kitasaanidde kukolebwa, weesanga otunudde ku kitasaanidde kutunulibwako, weesanga owabyemukko, oluusi ogayaddemu
okozeewo embeera etali ntuufu. Kati zakatul fitri etuyambako okuziba ebituli ebyo bye tubadde tussa mu guno omwezi gwa Ramadani, bye tubadde tussa mu guno omwezi gwa Ramadani. Omumanyi omu bamuyita Waki' ibn al-Jarrah, y'omu ku bamanyi baffe abanene, yali musomesa wa Imam al-Bukhari rahimahullah, nyini kitabu kya Sahihu al-Bukhari. Yagamba zakatul fitri lis-saimi, zakatul fitri li Ramadana kasajdatay as-sahwi lis-salah. Yagamba nti zakatul fitri, omugaso gwa zakatul fitri eri ekisiibo ky'omuntu mu guno omwezi gwa Ramadani gulinganga bwolaba omugaso gwa sujudu sahawu eri omusaaze bw'aba alina kyerabidde mu swala ye. Nga bwolaba nti sujudu sahawu eziba ekituli kyewatadde mu swala senga oba ogireese, ne zakatul fitri eziba ekituli ekyalabikira mu mwezi gwa Ramadani bwe walinga osiiba. Ogwo gwe mugaso ogusooka. Omugaso ogwokubiri, wa tu'matan lil masakin. Nabbi yagamba era zakatul fitri kiba kyakulya ekyeyambisibwa abeetaavu. Banno n'ofuka ensonga okussa essanyu ku mitima gyabwe, n'ofuka ensonga nabo okusanyukako, ne balya ku maanyi go, ne balya ku busobozi Allah bwe yakuwa, n'obafunamu empeera nabo ne bakufunamu akalungi ako. Olabira ddala ng'emigaso gya zakatul fitri fenna gye tukwatako. Yensonga lwaki nabbi yagiraalika nnaku buli yenna ne bw'abanga teyasiibye, kubanga wali bw'abanga tagenda kutukuzibwa kisiibo kye, agenda kubanga ayambako okuliisa abamasikini oba abanaku, nafuna empeerezi. Wabanga abadde mwana muto n'abanga afunye okukulembezebwa mu bulamu bwe omulimu omulungi oguyinza okufuka ensonga okuggulwawo kw'emiryango egy'okwesiima mu bulamu bwe bw'aba ayolekedde okubeeramu mu buno obulamu obw'ensi. Zakatul fitri nkulu nnyo, mbakubiriza tugiwe ebirowoozo. Emizigiti gyaffe giba na nteekateeka, kyemanyi n'ogwaffe guno gwina enteekateeka ya zakatul fitri. Tutukirira imaamu waffe n'atulaga ekyokukola, n'atugamba tusasula kilo bweziti na bweziti, oba n'atugamba nti tusasule ssente bweziti, kubanga oyinza okubuuza nti abaffe nzikirizibwa musasula mu ssente. Abamanyi baffe abamu bakikkiriza, abamu ne batakikkiriza. Kati omuzigiti gwaffe bwe guba nga guli ku kiri nti tekirina buzibu, ne bw'omuleetera mu ssente, tugende wa imaamu atuluŋŋamye atugambe nti kino na kino, tutoole zakatul fitri yaffe, tubeere nga tutukuza ebisiibo byaffe, tuliise ne ku bannaffe ku lunaku olwo. Tusaba owekitiibwa Allah ffenna alututuuseeko nga tukyali balamu, akkirize okusiiba kwaffe. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.